ogoleka bbayi abaana ka gurupu bapimire ko bali buli balinza updates bana imwe bali kunjagala mwe bali kunsabira tumalize mmere kugenda kudda mpatito Wow, number one Frank Abao manager wange kiri kitya manager je ndio gamba otya kimu ndisitedde oli kaali ndi kazi ndi kupatikana mpola mpola anti lero mbadde ku social media nenda bona omulenzi sima elevator sima aviator omutegedde oyo omulenzi mutegedde aviator akyasinza okwogera oluzungu ku media anti omulenzi oyo yayanjudde munono amina omutegedde nalinga abafilipine yeyerusa ya mutegedde we 40 ne bagenda bayita fibi yakalokota omutwe oyinza okugamba gumuluma ne baleka gundi ono UG extra UG nga tabaddeyo ku mukolo gwa munenga ate bonna baali baseka dame Dubai anti omukono gwa aviator gwabadde bwekuti gwabaddeko omuntu amanyi olutoolo oba ng'omanyi oluzungu nze saabaddeko ndi bize ku mirimu gyange UG teyasoma UG tumulinda ku mikolo nga gino oba baasibye omwana oba waliwo yafudde egyo gyemikola UG gyalina okwatendinga naye nga guno omukolo tasobola gwatendinga tesirevo ye alina okwatendinga emikolo eyo bafiiriddwa alina kugenda ku lumbe bafiiriddwa embizi ya neighbor egudde mu mwala embizi ya neighbor egudde mu mwala ne baleka ffe abantu abategerekeka ne bayita fibi eyakolokota omutwe bw'atyo ate fibi tomanyi nti pulezidenta wa TV ensonga lwaki bamujjudde ate fibi naye alimba ate nalaba nga pulezidenta ate n'akolokota omutwe olaba aviator n'oyo omuwala yennyini Mina twali bamalaaya nga twetunda Filipine ng'era oyo aviator yatugula anti kati yamala n'afuna ekisima ndowooza yamuwoomera n'abeera naye naye nga UG yetumwagaliza emikolo gino wammanga nga wafiiriddwa oba nga balina abaana be baasibye egyo gyemikolo UG gyasobola okwatendinga kubanga boogera Oluganda ate ewa Mina boogera Luzungu na Lutoolo so kati gwe wasaddi ngenda kuwasa mwaka gujja kuba buli mukazi gw'ofuna akulekawo bagamba manager bannaye ngenda wasa mwaka gujja era nja kuyita ku mbaga gwagenda okubeera best man agambye ki Oh my God, congratulations Mina The Quin. Wamu n'omulangira waffe Aviator omubwati. Banange mbagaliza obufumbo obulungi ba mikwano. Buli mukyala yenna n'omwami kino kyasaana okutuukako. N'abeemimwa. Abeemimwa abalogo ba wano ku TikTok tubasaba mubumbeko ku mimwa ku lunaku olw'okuwasa olw'okwanjula. Fena twegumya naye kitibwa nga kino fena tukyagala naye tukkirizeko nti abamu tuyinako ku bizibuzibu ebitutawaanya oba bisiraani naye tubyejjeeko tutya funa omutima ogwagaliza nawe Katonda akuwe. Congratulations, we appreciate bambi mbagaliza obufumbo obulungi, we love you so much. Era babagamba ngu temugenda kubeera mwenne emyaka 5 ngu temusobola kuwangaala Mukama Katonda ono agenda kubawangaza muzaala abaana abalungi abaweza ddungi erikiririza mu Katonda ate wamu abagabirire agaziye ensalo zammwe omukisa ogutaliiko buyinike gubeere nammwe. Maama Fiina
bamikwano abalowooza okufa mutuyambe temufa ku luno olunaku oba okimanyi nti oli muntu wa mugaso mu ggwanga tofa totta mikolo gyaffe bannaye tuli kwetalafa abaddubayi twakoze eki twasonze dda bannaye tulinga abali ekyaddondo bamikwano bano abaana oli ayanjudde munne bannaye temufuna accident mutuyambe buyambi ate tuve mu mikolo ate tutandike okubalanga gundi yafudde gundi yamize ekinusu ate tumutwale mu ddwaliro mukwano teweefiisa linda at least ofe ku Monday tumalirize emikolo. Bannanga amazima googero atekkirize leero mukolo gwa Aviator nagudi bikkako ekimwa nagudi otuswaza nnyo kati nagudi kana akakoola ogenda kateeka mu kyayi w'enjayo onywe kubanga wadibira ku lujja kikazigwe doniasiya olaba gundi yakkiriza dda big voice gwani agaana omukolo gw'abanogo gwende banewe njogera ssaawa zinene ngenda ku mukolo tugenda Fort Portal mulekwa bagenda kumutwala Amina congratulations mina fenna tuli happy naye nagudye ettima lyaki gwe bakutika Saudi Arabia no newegwaniza akaana akato wayagala kapensa ebisirani biriyawo bikwetololako kati nagudi sirise ekimwacho abambi agamwa aleza amayindo maswali lelo mukolo gwa Aviator the Aviators mina bagenda kumutwala nagudi wadiba beerako nagudi none eddagala lyokuba goli namidibo wadiba nagudi kirizangako bakubye cyo navuma omwana navuma bye kakati lero engeri gyeri omukolo ngenda kubawa emirimu buli omu gyagenda okukola ono micere gwe bali bawa iPhone micere ogenda kubeerawo ng'otabula mucere ku mukolo omucere ofuba okulaba nga gujja bulungi fe ba TikTok imizolo zikulye faxi yugi waba wafudde ambulance ebeerestede ebeerestede afudde ng'omutwala gwe yugi extra ogenda kukola ku toyi omanyi tugenda kulya nnyo ino beerawo ku toyi ankunda ogenda kubeerawo ng'owujja bunyama bwe tugenda okulya obucomo ono ani Maseravu ogenda kubeerawo okuba emmeekaapu omukuba emmina naye ate oli wa ttimu oyinza omuliisa embizi kakali doniasiya ogenda kuseesa mu nva oteme enku owaate egyo gy'emirimu gyo yivoni nakankaka gwagenda okubeera metroni sheke gugwe imamu gugwe ogenda kuwoowa musazi wa TikTok ogenda kusimenta nawe wabaawo engeri y'omuntu aba afudde ku mukolo kuba tugenda kulya n'okunyampa tunyampe n'okufa tufe oyina okwetegeka kesi zitegeke gwayina okusimenta nokke mu ntaana ani omulala awo deno official gwe saabampiwa kuno deno oyina kubeera ku bidongo extension zifudde oyina okubeera ng'osongamu engeri gy'oli akasajja akampi omumpi awunya ttaka kakati bano bajja tisimanyanga bano abasosola munnaabwe bo bagenda kubeerawo nga bazina bagenda okujjira okuzinira ku mukati kwanjula mukolo gwa Aviators the Aviators ize Rama Wonders nze MC tugenda 40 poto kunona baana tu ani omulala asigalidde gwe abasigadde ndooza muli basiufu temusaana kujja ku mukolo anko Jaffa ogenda kubeerawo ng'otunuulira ani akutta ku bagole ani atawanya abagole ani abavuma tubawe empisa